bakansala bonna babaddewo betwatume mukwakayo kyakerekera omunaku tekikunda bajjajja bagera banonogero laba bwe twafunye wano omusiraamu yone emimukwaya sola yemukulembeza akyukikako bwokubirisi munakwata ebibiina byabakyala yamba ebyabamubuka tuyambako balonzi bakyambisimba saba muyone emitumuyiro atukiikirire ng'egombolola ekansala sobola ensonga muyone emimukwaya sobola muyone emimukwaya sobola ensonga kibuule 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 bassebo ne bannyabo sanyuse nnyo okubalaba amanya n'eddoboozi mujune emi mukwaya kansala wamwe agenda obakiikirira bannakyapisi ku disitulikiti emukono 226 231 agenda okukola nga tasosodde madiini oba mawanga. Nyimiridde wano mu muluka guno ogw'ekabembe nga nsaba okubategeeza nti eggwanga lyaffe libadde mu matigga emyaka 5 gye tukuba emabega oluvannyuma lw'okugwamu nnabe ow'ekibiina kye bayita nuupu atyankalanyiza pulogulaamu za gavumenti zonna lwansonga nti nno we twabaazikako mu buyinza obutonotono bo babadde bakola bekkusa bokka nga tebafa ku bannansi ebitundu byonna we tulonze abakulembeze nga balangi eri endala nga si baffe saawa zino bakaaba. Disitulikiti yaffe ey'emukono eyina ennyonta nnyingi nnyo emyaka 5 gye tukuba amabega. Ebbanga eryayita emabega twalina kyapasoni Francis Mukoya Lukome yatukolera bingi nga kwe kwali okuzimba ekitebe kya disitulikiti ey'emukono, kwe kwali okugula road unit number, kwe kwali okugula borehole unit number. Disitulikiti y'emukono yasoosowazibwa nnyo mu biseera nga Lukooya ye ssentebe wa disitulikiti, naye byonna bye yakola amazima ga Katonda byazikirira. Weebuuza emmotoka ezisima bbowa zaalagawa, lwaki tukaaba amazzi nga Lukooya yaleka tuteeketeekedde? Lwaki tukaaba enguudo ng'ebimotoka ebirimu enguudo yaffe bya disitulikiti y'emukono? Sirabangayo Kisanja bantu bwe basolooza mafuta nga bayaayana okubalimira enguudo. Kino Kisanja bannabulijjo ne bannakyabakadde munjulira basenga batusolooza nga bagamba nti tusonda amafuta agali maki nguudo. Era oluvannyuma sente eza road unity ezirina okukola enguudo road maintenance babadde nga bazizza mu nsawo zaabwe nga bazirya. Kiba kitegeeza ki? Akadde katuuse tukolerere ekibiina kyaffe n'eggwanga lyaffe. Londa omuntu atagenze kusakira lubuto lwe, londa omuntu atagenze kufa ku bafamire ye, londa omuntu agenda okukolera, londa omuntu agenda okufaayo gy'olinga munnansi owa wansi, londa omuntu agenda okumanya nti n'abavubuka baagala mirimu.
kye yakola eŋŋama kale ŋŋamba singa yasooka kukola eno kyampisi waze kibuule kuba manifesto ye okusinga eri kupe bannakyampisi. Singa bannakyampisi tulondera waggulu Kibuule n'awangula n'obululu obusinga obungi, ndowooza n'omwaka ogusooka kugenda kuba tegunnaggwako nga tutandise okunoga ku bibala. Lwaki olwedde abadde atukolera nga talina mu paalamenti, kati olwo we tunaamuzaayo agenda kukola atya? Kiba kitegeeza nti nno bannakyampisi ku luno twebeereremu. Obuwagizi bwaffe tebulina kuzikiza. Buli muntu wano alina okuyega abalala tusobole okusitula eddoboozi ly'ekibiina kyaffe ekya NRM. Tuve mu kwekwekerera, tudde emiryango tuve manju. Oba t-shirt obadde ogyambalira manju, kati tandika ogikuba abantu mu maaso, tandika okwemulisa ku lwa Katonda n'ensi yange Uganda, ku lwa disitulikiti abantu nno tutambulira waggulu ng'empungu. Mukama Katonda abampeera omukisa nga bwe mutuwa n'akalulu kamwe 226 ngenda baweereza, tugenda baweereza. Mwebale nnyo. Ebimukwaya eyesimbyewo ku bwa kansala LC5 Jump Sub County Mukono District. Olunaku olwaleero tuli mu Lukakabembe, omubaka waffe wa paalamenti gwe tulinamu essuubi Honorable Kibuule Ronald Ssalongo wagenda okukampinga ng'omugenyi omukulu okulaba nti nno ayanja manifesto ye ne manifesto ya NRM eri abatuuze b'omu Lukago. Mu kyo akalulu kano tukeetegekedde nnyo n'okusinga obululu bwonna obwali bubaddewo, lwansonga nti eyali alumiddwa ku musota ne Unacha. Lwaki? Kitutaasizza bingi, kubanga kati nsaawa zino twagala kusekiwalinga geyinziza ebintu bye tukoze mu myaka 4 twagala kubanga tubikuuma nga tubimaintaininga. Ate n'ekirala ebibiina ebirala tumulisa bumulisa, buli kye tukoze tukiraga bulazi bantu. Nga kati baabo opposition abalwanagana natuve mu kuyiza nabo we bagenda okutulaga ebyabwe bye bakoze, wakati ntunuulira abantu abasinga ng'omubaka wa paalamenti ono gwe tuyina tayina kyasongako. Naye ate Kibuule yavaayo emyaka 5 emabega, naye ate ye ayina kyasongako. Tuyina